Ngebule ennaku 3 zokka Obuganda okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja ag'omulundi ogw'enkaaga enteekateeka ezisinga obungi ziwedde nga muno mwe mulina okumaliriza enkulungo Nantawetwa eri ku luguudo lwa Kabaka Njagala. Oluguudo luno lugatta butereevu twekobe ku kitebe ekikulu eky'Obwakabaka bwa Buganda Bulange Mengo. Nankulu wa KCCA Jennifer Ssemakula Musisi agikwasiza Kamalona wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga wakati mu nnamungi w'omuntu abadde akuŋŋaanye. Okusinziira ku nankulu wa KCCA Jennifer Ssemakula Musisi, enkulungo eno ekoleddwa abantu ssekinnoomu wabula singa ekitongole kya KCCA. Nga mu bano mwe muli ne ssentebe w'amakampuni ga Spear Group of Companies Professor Gordon wava munno, okuli Spear Motors, WBS TV, wava Water, GM Tampeko n'amalala mangi. Professor Gordon wava munno taliiwo naye nga yatuwaayo ensawo za seminti 10. Kano Robert ne mukyala Margaret Sekidde aba Seroma Limited nabo baatuwaayo obusawo bwa seminti 10. Omwami Hamis Kigundu owa Ham Enterprises yatuwaayo obukadde 40. Ow'ekitiibwa Fred Mukasa Mbidde musajja wa Kabaka yatuwaayo obusawo 10 obwa seminti. Musajja muganda guno omulimu gwennyini gwe mulimu ogutukatakatako ngaffe bazzukulu ba Buganda okukwataganira awamu ne Katikkiro wa Buganda okulaba nga Buganda egendera ddala era neddirayo ddala ku ntikko gye yali. Era nafuna omukisa mulungi nnyo okubeera nga executive director bwe yafuna ekirowoozo ekyo nali omu ku abo be yatuukirira era nange nenkola kye nali nsobola nga muzzukulu wa Buganda okulaba nga tuteekamu ssente omulimu gwa Ssaabasajja ogwo gukolebwe era gukoleddwa bulungi, tusiimye nnyo. Enkulungo eno mu kiseera kino yakawemmenta obukadde obusoba mu 135 wabula nga tennaba kumalirizibwa bulungi nga ssente zikyetaagisiza ddala. Okussaawo amataala agakuba mu Nantawetwa n'okutereeza wansi oluguudo Ssaabasajja waayita, twagala wateekebwewo obujjo ng'obujjo obwo buliko ebika bya Buganda, buli kika nga kirinawo akajjo n'ekifaananyi ekiraga omuziro gwabwe. Nina essuubi lingi nti mikwano gy'Obwakabaka bwa Buganda n'emirala gijja kukwata mu Kawaliggo tusobole okumaliriza omulimu guno guggweere ddala. Tweyamye nnyo okulaba nga tutambulira wamu ne Buganda okusobozesa Buganda okugiza ku ntikko naddala mu kigambo ky'ebyobulambuzi kubanga amawanga amalala ge tutambulamu omukyali Obwakabaka nga Bungereza, Vietnam n'ebifo ebirala Obwakabaka bukyali waggulu era bwe bukulembedde. So naffe ng'abasuubuzi tujja genda mu maaso okulaba nga tukwasiza wamu Obwakabaka bwa Buganda okubutuusa ku ekyo buli muntu yenna kyali badde yeeyagazza. Katikkiro Mayiga asiimye nnyo nankulu wa KCCA olw'omutima omulungi gwalaze wamu ne banne ogw'okumaliriza enkulungo eno, bw'atyo n'abasaba okukuuma enkolagana eno. Enkulungo Nantawetwa y'entabiro y'oluguudo Kabaka Njagala. Ssaabasajja Kabaka bw'aba ava mu lubiri ng'adda mu Bulange agiyitamu bukolokolo kubanga Kabaka teyeetooloola ng'ali mu lubiri. Twagala okunyweza enkolagana ne KCCA tukulaakulanye ekibuga tutumbule ebyobulambuzi. Nze ng'omuntu nnumwa nnyo bwe ndaba enkulaakulana etayinaako pulaani. Katikkiro era akuutidde nankulu wa KCCA okwongera okukwatagana n'abantu olw'enkulaakulana lwetajja kusanga muzinzi wamu n'okukuuma ebijjukizo by'omu kibuga Kampala mu kifo ky'okubisaanyaawo. Kampala taliimu bijjukizo bimala, monuments. Ye minisita wa Buganda ow'ebyobulambuzi ow'ekitiibwa Namyalo Kisitu atenderezza nnyo omutindo enkulungo eno kwekoleddwa, bw'atyo n'ategeeza ng'Obwakabaka bwa Buganda bwe bulina enteekateeka ez'enjawulo okukulaakulanya oluguudo luno olwa Kabaka Njagala. Tulina ekirowoozo oba enteekateeka ey'okuteeka ebibumbe by'ebika byaffe ku luguudo olwo
okuviira ddala eno ku Bulange paka waggulu ku Lubiri nga tutaddewo ebibumbe eby'ebika ebyenjawulo nga biriko ebyogera ku kikakyo. Enkulungo eno ekoleddwa mu nnono ya Buganda era nga bw'ogyetegereza obulungi olaba engalabi enjawuzeemu nga muno mwe muli engabo wamu n'amafumu. Nantawetwe nekkirizibwa kuyitwamu maaso mogi yekka era nga kya muzizo omuntu omulala okujja okugiyitamu.